Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ne Kadima ku beat one. Jabaleko mami Kadima. Naawe gye baliko mukwano. Kale. Nalabye message yo ng'oyagala kukubira kiki? Antala mami Kadima mbadde nina ekizibu. Kati nina gayi yankwana. Nga gayi namuku ssente nga buli kimu kitambula bulungi. Kati netula ne gayi kumala ebbanga naye White House nga bbiri n'ennaku ezigwamu gayi nkubira takyankwata. Kati simanyi kyenamukola njagala mmanye era bangambye nti osobola okunnyamba kuyambye abantu bangi. Okay. Susan. Gayo ngambye alinamu kasente. Alinamu kasente ate nawe omanyi kati ebyaffe ebyabawala. Mukola mutya? Wanje? Nti mukola mutya ebyammwe ebyabawala? Nedde like obeera n'omuntu nga alinamu kasente omusana kiba kitambula bulungi kati ate omuntu ava from state nga takyakulira. Abakabawala abakazi mwagala ssente. Lwaki Suzani? Lwaki tofuna omwavu ne mutandika mpolampola ne mukola ezammwe? Era n'omufuna bamala ne beetanga ne babuza. Okay, nsaba kubuuzaako ekirala. Temubeera mwenna Ntatubeera ffe yakankwana. Mwagende Namboole? Ye twagenda sigumusa ebiri. Nga Gaya ali atya? Gaya ali musufu tebamulemerako takoma kuba na ssente zokka. Nebiri abitegeera nali simulabangako. Wali tumulabangako? Okay. Simufunangako. Okay, kakati Gaya ongambye nti akwekyangirako? Gayi yekyanga takyagala kwata masimu gange. Okay, kati oyagala mukubire mugambe lwaki takyayagala kukwata masimu go? Yes sir. Okay, naye nga buli kimu ogambe kyali kitambula bulungi. Kitambula bulungi. Temwayomba temwakola ki? Tetwayomba tetalina nti oba yankwata oba nti alina kyeyanfunamu ekimu kyali kiri fine. Kale tovaako kamulumbo yaani amanya? Bamuyita Kimera. Mulangira Kimera. Yes sir. Kale kamukubireko mukwano ndabe ekinaavaayo tulabe. Kale sir. Hello? Hello? Mwami Kimera? Mwami Kimera? Ani ono? Sebo nkulamusizza. Sebo nange bende. Sebo bampita Kadima. Ndi ku beat wano mukama wange. Sebo? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi ko Sebo oli otya? Ndi mukama wange. Mbadde nsaba ku budde bwo butono. Kumpewo? Sebo. Oli kumpewo oba okwogera naawe mabbali? Nedda mukama wange ndi kumpewo Sebo. Kale. Okay, njogera ne mwami Kimera Sebo. Yeye. Teweeraliikira tewali mutawaana. Ebintu by'empewo mawulire mbimanyi. Nedda mukama wange tewali bulabe. Kaakati mukama wange nina omuwala gwe njogeddeko naye wano. Bamuyita Susan. Angambye nti mbadde mwagala na girlfriend wo naye emabega ebbanga eriseewo kabadde takutegeera bulungi akubira amasimu tokwata toyagala kumanya ate nga mbadde mutambula bulungi nagamba nti njogerako n'omukulu omugambe nti nga mwagala nnyo kiki? Susan kyasazeewo bino biteeka ku mpewo? Sikusalawo mu bubi naye munno nga bwomanyi bw'aba akwagala munnanga anoonyereza kiki ekyatabudde omwagalwa wange kuba ngambye temwayombye temwakoze eki? Baddemukko bize kubeera owulira ninako wendaga. Kakati yekwali taliiko Sebo. Tegedde ki kiwanuuzizza Susan kutuukako kubira simu? Kimuwanuuzizza kwagala gaba kutereeza mukwano gwammwe guliwo. Kyaŋŋambye nti akunoonyezza naye akukubira amasimu tokwata toyagala kumanya kyekimukubisizza najja nenjogera naye. Yensonga lwaki bwenkubidde sisoose kuyitaba kuba kati ebyokuyitaba mbyeraliikirira. Obuzibu buvaawa taata? Ojja kukubira essimu oluyitabirawo bakusikamu omuzimu. Kati sikyayitaba. Nga bakola ki? Bakusikamu omuzimu. Iyo omuzimu gutya? Badde saagala kubyogera bino naye kino nkikulabula naawe musajja munnange. Tebakukubiranga essimu oli nakkubira n'ogaa wangi. Ekyo kyokka asobola okukuba essimu n'ayita. Noyitaba ne bakugyamu omuzimu najjako n'essimu gyo baba bamaze okukola kye baagala. Taata mbadde sikimanyi munnange. Susan namwagala nnyo.
omutima gwange gwakavaayo buvike ensuubire nti awulira kuba naye yali akimanyi nti Susan mwagalira nga nteeseteese mukolera bingi emmuluka gy'owulira gye ndimu nali nteeseteese giwaye olw'omukwano gwe nalina bingi bye nali musuubiza abimanyi sijja kubyogera byonna kubanga abikolaki abimanyi nga bwakugambye nti nali mwagala Susan nali mwagala nnyo nga bw'okiwulira taata mpulira era omutuva gye tuva sandi byogedde bino nedda taata nyamba gwe obiŋŋambe ekiri nti mbadde sikyakwata masimu ge ekolaika ofunye omukisa ate toba kuba ggwe nti musajja munanga ate nsi ekumanyi itiddemu ggwe mbadde sijja kuwa budde naye tuba tulina gye tuva eyakimanyi ne mu dropingako ntwala n'okutuuka ewaabwe mpulira eŋŋoma ngoma mubuuza ngoma ziri mu baneiba waliyo emikolo ngoma yasooka neyeebuzaabuza kuba akimanyi ndi musajja musiraamu ate akimanyi njagala nnyo eddiini yange akimanyi ntya nnyo okunyiiza Allah wange munnange nseekulwisa eyo kubanga n'obudde mulayika nina butono ngendako mu kajimu wano nga alwanjatulira nti engoma z'owulira ewaka tulina essabo omanyi okubeera nga emmotoka gye nalimu mpya nga ne eseekola naye natuuya ne wentudde wonna n'empale n'empulira ng'etobye balina essabo eka si ssabo balina amasabo mpulira kakati yandaba nti ntidde muli mutima nenfunamu okukkiriza nti ayinza okuba akitegedde kakati kankubuuze sayidi zaawo eyo mu Kampala muno bakyalo amanyiyo yewaabwe taata mpulira balina essabo Susan ewaabwe balina amasabo si ssabo balina amasabo era basamize mbadde simanyi era nina we natuuka nga olwagala lwenjagala Susan sikikkiriza nentuuka nga buli lwensaba ennyo Katonda wange nina byendaba essebo baali bankwatamu badde bakwatamu batya bankwatamuko ne banjuyamu nze nga notulo sikyebaka ndowooza Susan nga sisobola kulya mmere nga sikubidde Susan taata kati obuzibu buvaawa ekyamu kukyayisa bwe bwava sikolagana na masabo ekyokubiri Susan teyakoma okwe yakigambako maama we nga bwe mwagala bwe tugenda n'okukola emikolo ne bankwatamu kakati gwabimanyi otya kanina seeke yantaasa mukwano gwange nnyo tubeera naye tuwangala naye wembeera ayina asoma edduwa bannalaajana nendaajana paka naye lwe yannyambako nga munnyonnyodde naye oluvannyuma lw'edduwa ennaku nga bbiri ziramu obandastandi ntandika okutegeera ng'omuki ne mmanya mbadde mulungi era naye nakiŋŋamba nange obadde mukwatemukko kakati nkusaba bwekuba kwogera na Susan tosaba nedda sikwogera ku kansaba nti ebyamasabo tosobola bireka gwe n'omusika Susan ne muddamu oba nga ne famire yagiseeweddewo obanga ekyaliwo nze okuddira Susan nga ntegedde nti Susan mwana mwende si wawaka kakati teri ssuubi lyonna teririiyo kati sijja kuba nange ndi musajja musiraamu ne kabogoza musajja munaddiini era amasabo tetugakkiririza sijja kukaka kankuleke kwagala kubaawo mu nsi naye ffenna twagala era nze ndi musajja omwagazi bwe ngwa mukwano n'okumpabula tebampabula naye ku ekyo nakiraba nga ndaba mpiseewo ne ŋŋamba nno era sikwata masimu ge era essimu gye simanyi sikyagikwata amagezi gemuwagali gamu n'abampuliriza n'abalimpulira muve mu kalogo kalenzi teriiyo kalogo kalenzi asobola kuwangaala teriiyo maka oba mukwano gusobola kubaamu kalogo kalenzi ne guwangaala omukwano oguli kwalaali guwangaala ne babakulirira kaliba ebbanga n'ebbanga nga Susan omukwano gwange naye gwali gwalaali nga nakati tukyayagalana ebirungi byonna byendimu nakati byendi mu kutuukamu baddiwadde tujja bituukamu ffenna kyendi mu kulaajanira Allah wange kwe kumpa omwana muwala anjagala ng'alina eddiini nze siyandifuddeyo nti oba mukatuliki oba muki nsobola omusiramula nga tukkaanyizza naye kasita abeera ng'alimu kalogo kalenzi atawaana omuso kya mutonzi waffe nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kitegeeza mirembe mukama abakuumi waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu n'ebisesa ni Kadima Namayanja ni Anko Kabuguzi ekintabuli ky'omuziki kisinga kale njagalayo aba message nga babiri basatu nga bwemuzisindise tubeere nga tuyitawo wangi ensaasi zaleeta obuzibu Susan tokoka
lokoka oba siramuka mwanange ove mu kalogo kalenzi omusajja adduse essabo naye mugamba esasizeeka zakeesabudeko yerekooti nziriko ekinene kyawanga kale webale nnyo naalo nkatongole wangi adigeze ekitwe bali kuweereza naye omwami weyo mutuufu kubanga bintu by'essawo bino bitiika naddala nga tebabikuliramu musajja alabika yeekengere waba mukwatamu nga tannatwala muwala ate olwo bwatuuka baba tebajja munyeenya bunyeenya mama faadi kulukulira odi emakindi yakitya bamukwatamu bagiganze gitemwe baletweze mama Jamila waneeka yabusuza kase otegedde ekituufu omusajja ekyamugoba gaali masabo naye bannaye n'omusajja nno naye yeerondalonda wayogera kino wayogera kiri kakati mu obuwangwa wamwe tebuliiyo bannaye muve ku bantu babeera n'ebintu bekase babeera tabikuleetedde mu makaago oho babalekese bannange bino byampunanga adduka yeetakula naye abawala nammwe mwebeereremu bannange omuntu waakamulaba ng'ate omulage wammwe ate nga omanyi nti wali amasabo walibadde ng'omukomye eno bbalibbali n'otajjayo nnyo byama byawaka katuule we yajjamu akandasitandi n'abuuka mu kacuutekisi amalinda ekawuku kale kansembyewo Haji Kasule wano Haji Kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambera Kabowa mwana mulenzi oyo yali yanyiza dda Allah we kati akyagamba nti Susan singa baali tebasamira yali tannaba munyiza Allah kubanga omusiraamu wasootya Susan which means bali wanyiza dda Allah ng'oli mu bwenzi singa wamuwasanga asiramuse wali tonnaba munyiza ne kati sigala nga weetondera Allah hajati muno nsigadde ndi Haji Kasule mukwano we balotuweereza amanya jati namponywa ne Kabowa omusajja mutuufu nange wali nsaba ennaku zino odduka misinde kubanga ebintu byayo tebiba byangu Susan yeenoonye afune munne eyamuleka ensiganire jati naponye Kabowa nkomawo n'ennyimba zigera kubeera mu 12 ezisinga okwokya abavukola mukulika eyo nammwe abagenda obugenzi twagala obaagaliza bemusinga okwagala kuba waliwo abagenda ate obugenzi okubanga mukola kankomawo n'ekibumba tubakane aweereza akameseji kaweereze nga bukyali tekasukka sekendi za 3 mbeegayiridde saagala nemekasoma ate ogambe nti empisa ze nnina si nnungi n'owessimu bw'okuba abeere wantu walungi nnyo nga tewali bireekaana tusobole okuba nga tuwuliziganya kuuma takumira mpeera musule bulungi mubeere bulungi mweraba